Aneyanziza nnyo mukulu Senkubuge mwebale kuba nti mukedde okukola n'abawulira abalabi byaffe mwenna mwebale kubanga mukeredde ku Salt. Mukulu Senkubuge nga bw'omanyi enteekateeka ezigenda mu maaso ez'okusaba nnya October Independence Night e Namboole, abantu bangi bakwesunze naye waliwo abalina obujulizi nga bayita mu kusaba n'omusumba Alexis Bugingo, era abamu ku bo embaala eno bagwenziza okusinkana wano ng'agenda tubuulira biki byafunye mu kusaba, bujulizi bw'alina mu kusaba ng'ayita mu House of Prayer, era biki byasuubira byagenda okuba nga yeyongerako okufuna Namboole nga nnya kuba yeesuuza okulabika nti abeerayo. Olwakadde kasooke atubuulire ku mannya ge, oluvannyuma tuyiteyitemu mu biki ebyo bujulizi bw'alina tulabe mbeera Katonda gy'amutuusizzaamu mu maka ge wano. Ssebo w'amanya? Amanya Mafabi Edwin. Ssebo. Nga nviira wano mu Mbale City Busaamaga Namarogo. Watandika ddi okuwuliriza Pastor Bugingo? 2015. 2015. Mbadde muwuliriza. Ojja osaba naye? Nze nsaba naye. Ne Mbale we yajja ku mikutu sivaako ku makya. Okwo sivaako buli programu zonna nzimanyi. Okay, bujulizi ki bw'olina obwo bw'amaanyi bw'oyagadde nti katuwulirize abantu babuwulire? 2015 we nabeera nga nkyali mu kupangisa nga tulimu n'omukyala n'omwana omu. Katonda agenza atukolera ebyenjawulo nga tukyali mu renting, era kati n'essaawa zino kati twagula ettaka eryaffe, era wenyimiridde wano ku ttaka lyaffe lye twaligula mu COVID, nga mbeera ya COVID nga weeri naye ffe Katonda yatuyamba n'atusomosa ne tugula ettaka, era mu COVID omwo mwenyini oyaddako Katonda n'atugabirira ne tuzimba. Kati wano we tuli waffe ennyumba yaffe, tugenda kwongerako endala naye twadduka obupangisa ne tugamba nti katubeere ewaffe. Ng'omusumba bwagamba nti dduka ekibambulira, naffe twadduka ekibambulira ky'obupangisa. Kati wano we tuli maka gaffe, omukyala n'abaana babiri. So kyogamba eno ennyumba si gye mwagala okubeera, wabula mwagizimba buve mu kipangisa, waliwo ennene ejja? Waliwo ennene ejja. Katonda n'atuwa ennyumba n'amasannyalaze kwegali, I think abagalaba kwegali gali kwaka, ne taapu yatuwa, era kaŋŋamye nti mu byonna Katonda atukoledde ebyekisa mu kusaba n'omusumba House of Prayer. Era nze mwagala nnyo, musumba mwagala nnyo, mukwano gwange era bwe yajja ku Mbale SS nange naliyo nnaku nga 2 nange namusinkanako nemulamusaako, naye enjiri ye etujje ku ddaala we twali 2015 si we tuli olwaleero, nange nga tuyita mu kumuwuliriza. Nange obulamu abandaba obwasooka tebwali bwe buti mu 2015, nali nga nkyali kavubuka kato, naye n'essaawa zino abandaba omubiri I think mugulaba gwego gwajja guze toli kyekimu. Siri kyekimu. So saala ya Bugingo ekola, saala ya musumba House of Prayer. Actually ensi yonna kati yesigamye ku saala y'omusumba House of Prayer. Enamboole nga nnya we tuli tugenda kubanga tubeerayo mu kusaba. Era omusumba nga we yalanga ng'ebirango biyita ku mikutu, tugenda kubeera nga tubeera naye mu kusaba, naye ng'enjiri y'omusumba enkoledde ne radio TV. Mukyala wo yagiwulirira wa? Mukyala wange alina app agiwuliriza Saudi Arabia, gyawuliriza era tava ku program. Tegeza akulaba kati? Andaba. Mutumira namba Faith mutumira. Tata wange ne bazadde bange bonna mbatumira, n'abaana bange mbatumira. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.